Musumba tuni tikakyensa ekipya ekiriwo naye nze kyanyumidde nkitya kubanga tono namanyi mangi nnyo osaba ate kikuyamba nako munnaye obanga olina ebyokukola osevinga obudde batuga kati nsabe salaki yakulya mmere yakwebaka yaki kyogambye nsaba mpya kale kamusabiremu eyokwebaka yogoba muzimu ngobe muzimu kangobe muzimu kale nimanya akuwa yakwebaka zona kanzikuwe kasuke nkuwe yokwebaka manjagala kwebaka ngira bulungi obuliri nenfukamira ngamba good night Jesus I love you God and sleep ngoba muzimu ngamba ayi mukama gugu no muzimu ngukwate muzimu gugu no gukwate kati we malao ngamba nestan lwakitondeka standeka ngwegayiride sikuina buzifu ndeka amina Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. As simple. Stanley Mugabe anesonyiwe nikatonda mwise. Hey. James 4 Yakobo nya. Bible egamba Stanley babogolera ki? Mubogolere futukola negotiation. Stanley sonyiwa. Sikoina hobuzi. Mubogolere na yana duka tugolera mbogolere kati gwonyonyogera bonyonyogere akuba kumunyonyogera aseka mbusesi hanti we batwe baseka msamba bujiseka awo oli mukujinyonyogera so bagambi ezisala zokubogola mbusala z'abavu nayo banga kasente okayina kusobola yakuba bekyosaba bagambi good night Jesus aboluganda mukama yebazibwe amanya gana Peter Pastor Edward Jerry akutaka commander foot soldier atatya biduduma nadala mizima emisamba njocha mwaka guno barasamize babiri owembiko omulala yajja ku office ya zijukira twajocha bulungi omanyi okwocha ekintu nga kibukabuka wanje ngoteeka kwa amafuta nga kikola weti nga gavaako ngoko ekibiri tekisooka ne kigwako no gula ekipya nabagamba mundeetere ekipya ekibiri tekipya nensooka nenkisabira naye buli bwokomereza nga bibukabuka nenkoleza gumu mu linnya lya Yesu ne kwata omuliro ne sente zimu ne tuzokezamu mwacha sente 2,10 ate za mizimu katulino zocheza ne mizimu kati kubulira kati chovula oli alonda sente zenyi zazigaye kwata omuliro kati chali zali za stani sawe zali za stani wali olide konti naye gwo kyali muto wali olide konti omuntu yalonda sente nalonda ebisirani nkiwulira nakiraba nako batanyo sesande zitakuba nnyo mu stenseni oba ku makubo bali mu kukola basuulako nnyo sente mwegenderezenge mwana we kulonda sente ajja kulonda oli nga yazeeyambuliddeko
oyo nakula omwana ate nabeera nanga abonabona n'ekintu. Kitundu kyaffe gye nakulira waliwo akatundu tukayita farm kale nga banagenda ne bazannya nga wali nga wabangawo ente embuzi biki naye ndoza kwalingako omusamize kuba yajjanga mu busikosiko obwali ku faamu eyo nga bana kaki ekifo kinene nga kirimu emiti kirimu obubirabira kale nga bana bagenda ne bazannyirayo kapiira baseball biki biki naye nga waliwo akafo nga ko tekayisawo myezi 2 nga temusanzeewo ku ssente nga wabeerawo ssente ntuumu ne baketi y'amata ate abaana babikozesanga bagamba babitwalanga naye mbu yabuli yabitwalanga obulamu bwakyuka obulamu bwadowunkananga bintu byayonooneka kakasotwala ssente ezo n'ozitwala ewammwe. Okyoyogedde eyo ku kyaki twalinayo n'omusajja omusabi nnyo ow'amaanyi twali tumumanyi bamuyitanga Uncle Jimmy. Uncle Jimmy yalonda ssente za biteega ne zimusula eddalo zamaliriza zimusse ate nga mulokole. So you need to be very careful ebintu bimu okujjako when you have understood it you can pray over it nosoka nogoba ekiziriko batukambezo sente ozikuba emiggo ne bigenda dekamu naawe enzo nezondako nenzikuba nozitwala dad ate byangwa nazikuba emiggo oyinza okuba nga saawa zino olemererwa sente lwakuba ebyo deka naawe oyina sente nina nedda nteweekaza weetaga nkusabire sente ezimbeezawo nziyina naye sina zinfuula mugagga naye ng'ezimbeezawo zoweziri so gwayagala okugira bayirawe wadde siri muwanvu nnyo naye ndi mu haiti evuga emmotoka so obanga oli eyo nga olina emmotoka ye ekulemeredde oga emmotoka nina nnyingi nnyo just ekibi kye nina sivuga vitizi sivuga paso etandikira mmotoka nga pajero hama ezo nanzivuga ne supercharged kazo nanzivuga bannaye osabidde motoka mu topic eno kakati no kambabulire bwe nagenda bade sina kusabirawo wano bwe nagenda bade sinagamba abantu tulina crusade nakyogedde sinaba tulina crusade ekenda maaso walimbiko abantu bali already ku ground twetaaga sente bintu by'okupangisa sawa zino ebintu budget nyingi million 3 please emilia naffe tomaliza sente mu Christmas ngwa tojjukidde okuteeka esente mu crusade eno crusade eno ebegwako omwaka kino kiba kyoto kya Katonda wetuteeka naffe ne tulindirira mwaka gujja. Ndabye abaana bangi kuva Saudi nga bavaayo n'obujulizi kubanga basiga oba ekirabo mu crusade e Dubai, UK, USC ne South Africa ne Kampala ne Uganda. Bantu bonna bawa bujulizi abateeka sente mu crusade zino. Mukama bampira omukisa nga tujaguza amazaalibwa ga Kristo mu mitima gyaffe. Leka azaalibwe mu mitima gyaffe mu bulamu bwaffe so that tugende tuweereze tuwangule emyoyo. Embiko waliwo abasamize 123 wakalookokako omu tulinayo basamize 122 kati enjiri yeetaaga enyenyetire era bwe tugendeyo emisambwa we tugenda emisambwa gyayitangawo ku kyaki ne gisula kyaki gyagisula mirundi 5 naye kuva lwe twatandika gendayo emisambwa tegidanga mu kusula kyaki eyo era mu kyaki eyo mulema yatambula namusabira n'atambula nga ekyalo kiraba nga basamize bamulemeddwa nga malwaliro gamulemeddwa ne mulago nga bagala mutwala India. So please sente yo gy'otaddemu mu bintu mu crusade eno tekola loss ebegenze kuweereza Mukama. Waliwo yangamba pastor sente millions lwaki oziteekayo lwaki togula motoka lwaki tozimba ennyumba nene nembagamba mwe mubiraba we mutyo naye ffe tukolera engule eggulu lininze ku lunaku kwolwo kyovulaba nina omululu ogukola crusade nina omululu ogubulira enjiri kubanga nkimanyi nze natuukayo mu ggulu mmanyi I know what I'm doing omanyi gy'olaga and I know what I know the place which I'm preparing. Oyinza okuba nga ogenda ku owninga katono nze ni owninga palace because
have won souls. Nga mulembe guno Satan asitula abasamiza asitudde abantu bangi naye mu body of Christ ogenda kwesanga n'omulokole atwaliddwa byansi ovudde muleke kuwagira politics muwagira banaye bwakabaka bw'eggulu politics muwagidde nyeeri ne viewership temukyaseyaringa ebintu byaffe musiba ku YouTube tambuza butambi abaana bana mwe musibe muli ku YouTube Mbalope katuno ngambe Bobby nyaga mu promoting ne Museveni na yinjali to promoting after politics so ano mukama yebazibwe looking on business no I'm talking the reality naye kyobomanya eno politics egenda kugwako naye obakabaka w'eggulu tebugenda kola ki kugwawo okitegeera mukama abampeera omukisa amina okusaba twali tukyali kukusaba okusaba kw'olutalo era nze okusaba nagenda mu ggulu nendaba abantu basaba natuuka mu nsi ya saala nga Yesu yali antwala mu nsi ya saala nga tetunabagituukako nga bugamba ti ekyalo kiri kye tugendako nawulira okuwoogana kwali eri mukama nze nunula nzijayo njokya mizimu kuba nteka wansi buli kintu kyonna nga ensi ng'eri so crazy naye bwe twatuuka because eggulu liba lyetaga kulaga ebintu ng'egye bihappeninga bwe twatuuka noise eyo nekendeera naye ng'osobola kulaba katono Dani wuuli store yeyiiri ejjudde ebintu bwebiti sala ziziri zikoze kasozi katonotono ne z'okulwana olutalo talina ddala balabe be bamutwalaganya nga tukulabira ddala mu nsi y'omwoyo eri ibeera nga firimu nga tukulaba nga bakotwalaganya emisinde mu nsi y'omwoyo nga oluusi bamu babakwata balabe bamu babakwata ne babanyweza emikono n'ebigere mutambula mu bukabuka we mutyo ng'omulambo we mutambula nga temusobola n'okwanguwa ng'otunuulira ebintu ebiri eri ogenda kulaba oli akutte ekyamba abadde ali kumpi kusala mulabewo n'amukwata omu n'amukwata eno omuntu nakwata ekyama ne bakimujjako ne bamusala ogenda kutunulira ebintu n'ogamba banaye bimu byakaabyanga n'ogamba banaye olutalo lwennyini Setaani ye ayina omululu alutabuluta kuhuluguma awuluguma ng'empologoma ye buli kadde aba ayagala emyoyo egyo n'emmeme z'abantu buli kadde ye buli katikitiki buli kasaawa ye tawumula era magombe bakuleetera magombe ye olaba nga ememe ziba olusi ogenda kulaba nga mulokole ng'eyakamu naye bagikutte bagitadde mu kigundi wekiti ekirabulya waliwo komera gye bakuteekamu ne bakuteekamu ngenda kulaba nga gutambula paka ngureportinga wa Setaani ngenda kulaba nga mukomera ne bakusibirayo eyo okitegeera eri ensi y'omwoyo ebeera mu lutalo waliwo gwe bayuziza ebyenda waliwo kati ebyenda weweerwanako ne bamalayikawo ne bajja era baba n'okuwonyezebwa bo batambulirawo b'olutalo bw'okuwonyezebwa buli kimu kitambulirawo awo ebeera nga boolaba bano ab'ambulance oba ba Red Cross okitegeera bakujanjabe batambula batambulirawo ensi y'omwoyo buli kaseera omulogo ayagala akuloga jjukira ekyo kiba kyatandise dda spiritually kiba tekyatandise aba yakuloze dda eri nsi y'omwoyo olowooza kuloga oba waloze dda naddala bano basipasita n'abasajja abeefula bakatonda waliwo abadde bansabiranga bisaala bibi ne balowooza nti nze ndi musiru ndi mugezi nga mbikuba okitegeera waliwo omu yakola olugambo nti ate oyo pasita kyokka yeefuula nti mukwano gwange mbu abuulira ebintu by'eggulu mbu ye yalaba Yesu atulimbalimba mu linnya lya Yesu kufuna sente mukwano gwe wakampa meka zompadde nga ziweereza ate ze bampa zonna zimalira mu crusade eggulu weerityo kati oyo already abaaze ku saidi ya Setaani n'abapasito balabira ddala nga baafuuka misege nga baafuuka nga bonna bayika emikira nga bo baliwo okuyiga emyoyo kugitwalira Setaani
gye bali abanabi ba bulimba bangi gwe nkubuulire eri ensi ya Saala bakuleetera buli kimu n'olaba oli abadde ali kumpi kutuukira ddala ku ssente ye oba ku bugagga bwe ne wajjayo ekisoto ekinene ne kijja ne kibyezingako ng'olina kulwana nakyo okituga okitte olyoka ojjeyo obugagga bwo wali ku makati wekigutadde. Ensi y'omwoyo gwe tebagisaagiramu. Bannaye kankubuulire weenenye kubanga weetaaga kubeera mutuukirivu naye olina okulwana olutalo. Bayibuli egambye bw'eti mu Luka 10:19 twaweebwa amaanyi okulinnya ku misota n'enjaba z'obusagwa n'amaanyi tewali amaanyi gonna g'abalabe baffe aganaatukola bubi. Olunyiri lwabiri lugamba bwati naye mwegendereze kubanga sitaani akola ki abalaba mizimu gibalaba zidayimooni zibalaba okitegeera naye osanyukanga nnyo kubanga erinnya lyo liwandikiddwa wa mu ggulu. Luba lutalo omanyi lwaki mu Luka 10 Yesu natugamba n'alaba sitaani ng'ava mu ggulu ng'ekimyanso era bano batume baali bagenze kubuulira enjiri bwe baakomawo nga basanyuse nga bamugamba abantu balokose emizimu givudde ku bantu n'abagamba temusanyuka kubanga nalaba sitaani ng'ava mu ggulu ng'agwanga ki ng'ekimyanso nga munyiivu muzibu kubanga yali wounded. Sitaani ayina obusungu ku muntu kubanga gwoli muntu akulya buli. Lwaki nti sitaani baamala bamukaasinga bwe bamukaasinga n'atambulira wansi ku nfuufu kati gwe wava mu nfuufu ye alya nfuufu kati nfuufu ajja kulya wobanga toli mugezi teweerwanako gwe teweerwanako gw'olyawo bubeezi oli mu good night Jesus. Holy Spirit cover myself under the precious blood. Amen. Amen. Sitaani lwaki tonvaako? Sitaani nkwegayidde ndeka sikulinako buzibu. Amiina. Gwe batuuse ekulya buli ye wamulabye musajja w'empigi abadde alya emirambo gy'abantu ng'asala abantu ng'abalya. Amawulire naawe tukyagalaba. Nakiwuliddeko ne mbadde simanyi nti abalya buli. Nze mbadde manyi nti agira akuŋŋanya obuwanga. Ate bwaki? Maybe alizo kulaba afa. Sebo basanze nga akaliridde n'ekigere kiramba nga kikalu kiriwe kiti nga kiyeko omunnyo n'omukono nga gulimu n'ebwetanetano abalala kati bannaye musajja oli abadde awoomerwa abantu. Nsomba tokyogera njagala n'ennyama enjo kyetosala n'okugamba bintu byakwokya ennyama. Mulabe bw'atyo bw'ali manya buno obwana bubiri oba busatu bonna bwabula ku kyalo basanze bukono. Kumbe yabulina bulijjo. Yali alyadde bino eno yonna mbuto yazirya nasigala ku bukono n'obugere. Kyakate bumuwoomera. Abaterese ennyama ye enva. Adasondera Christmas. Ate bali bangi soomu. Bano tebategedde nti kibinja kinene. Abo bangi. Oyabeera omu ku kitundu. Ate omu ku kitundu. Nawuliddeko eyo mu kyalo waffe basanze obuwangwa 10 waliko omusezi nti naye ndi omusezi talya muntu wa ku kitundu nti wakwata tugeze God forbid kati wako musumbe dwadi nga avamu ku luseri kyo n'amukwata nga nzijawa ati kakakubulire wakugwako nako kyakola bano oziriko bano okola tasobola kulya akusindika masanafu nedda oliya ayine bamusindikira nabo goba koteri oliye ennyama ye ensava gyalabye gyalya yajerira teri byakusindika babadde okubaawo nga liisa kakutanda oyitewo ekiro ofuse ennyama era waliwo omutamiivu yagambye nze mama we yanyamba n'agamba totagundi gwe jja kubiraba ku mawulire genda obicekinga ojja biraba. Gwe nawulirako recent muguno gwenyini omwaka ye bali bazze kumbaga abantu ku kitundu kati bino bavayo nga batamidde n'amufuna kyeyakola asooka kujjako omutwe n'agutokosa biri bya Masaka
ye Masaka mbuna muterekanga ninga muteresa upside down bwati obasomero bakalema abaleme alamiriza baleme kumutegera namusako batetundu bali ajana salako party yagadde okulya kwolo nafumba netoke basanga nakasepiki kakati gochali yao oliye sitani wali ato yalidde mpola ye sitani ku kijjulo kye abeera kunywa musaayi sitani abeera ne kijjulo kye omwaka nga gugwako kimuwa amaanyi okutambuza omwaka omulala oguddako okitegeera kakati gwe mulokole abasonda amanyi gamwongerayo next year okusaba kwo osabye otya waliwo benalabe nga basaba nga zombi bakola basanga basezi nga bali b'abantu bade basaba kiro bamisana gwe noonya prayer like zombies okyabiraba bayinza n'okuntekamu emizimu sijja kubalaba so osaba otya omulokole sooka wennenye oba nga oluusi sooka osinze in fact mu kisooka mu byonna sooka okole ki wennenye omale kulwenenya osinze omale kusinza kubanga mu kusinza kuno Katonda oba omusemberera oba ossa ekitiibwa kyani kya Mukama otendereze omale kutendereza then genda mu bibyo bw'omala bibyo byoyagala kusenka okusaba oba osabira family yo oba biki iyingira mu kye tuyita spiritual warfare saalayo gi ending egimalirize ng'oli mu lutalo kuba ebyoto tandikira ku byoto wabaawo ebyoto gye bateeka erinnya lyo mu linnya Yesu nkuba buli kyoto kyonna gye bateeka erinnya lyange na buli ndagaano zonna ze baalamiriza ku kyoto ekyo leero nzikutula nzokya nzimalamu amaanyi mbizikiriza yingira olutalo gendera ddala mu bibbale by'abasamize gye bateeka erinnya lyo mu nsi y'omwoyo ng'osaba. I tell you people, the Bible says pray in the spirit because God is the spirit and Jesus Christ is the spirit and we always follow the Holy Spirit. Okitegeera olina okubeera mu mwoyo sawa bina saba kutula yokya zikiriza menya bannaye kambabulire mu Luganda nti waliwo saala egenda ng'essasi mu ggulu mu bbanga nti n'omuzimu omutonotono tegugisobola jjukira mu bbanga waliwo ab'amasaza bangi waliwo levels z'emizimu waliwo ebifaanana bikere waliwo ebifaanana misota waliwo ebifaanana eminya waliwo ebifaanana ab'amasaza bangi bali awo ba principalities kati esasi lyo n'amaanyi go mu nsi y'omwoyo kisinziira saala gituusa mu ggulu kuyitaawo mu bbanga olaba ne Danieli yennyini saala zaatuuka naye ansa malayika yali akute ansa ne bamukwatira mu bbanga ninze sala yayiseemu negenda kyatwalira malayika Michael kyatwalira Gabriel kujja kugamba Danieli damosabe abakutte messenger bikutuke then bwe yatandika okusaba kyatwalira malayika Michael kuvaayo kuduumira kujjawo oyo mulangira wa Perus kumujjako malayika oyo sebo baba wounded sometimes baba wounded kubanga just angels, the angels of healing babeerawo every time wewe ko inogenda mu kusaba kyatwala Daniel naku 3 again mu kusaba n'okusiiba okuwangula mulangira wa Perus awo mu bbanga lutalo si kasematalo kano si yakusaagira kubanga wano osobola kulaba musirikale aliwo agenda kuba sasi n'engwa wansi erimpitaho naye ate gwe oli blind mu nsi y'omwoyo amasasi gonna gakutuukako mwana wattu gwe kugamba kinsimbye wano ate kyaze wano kidduka kize wano mu bwongo kati n'ogenda wali wa pastani n'alyoka nakusikamu. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes,
It's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kirati kimese nakyo soholayo kino kimese kibadde wano kumbi mulimba naye abadde akuteekamu bibi olona abajjamu empale nasokola eno munda ajjayo oli abayonka amabeere Yesu fire iga kulwana olutalo, know how to fight the battle, spiritual warfare. Abefeso 6:11, those are scriptures. Yambala ebyokulwanyisa byabwa Katonda. Step in. Bali mukusomesa kulwana lutalo lwa mwoyo. Toyingira buyingizi nagahanga good night Jesus. Uliriza bulungi bali mukusomesa. Musumagenda maso. Emizimu gibera active, emisamba gibera active. Abalogo babera active ekiro kubanga pattern egulawo magombe ekola ekiro kutandika sawa 6. Misano teba active. Eba active just kujina emisamba giri moto. Waliwo musamba guchuka ne gufuka omuntu ne guchuka ne gufuka musota ne gufuka mu film ne gufuka empewo shape shifting okitegeera kati ejo gikola misana naye waliwo magombe egeyene situka ekiro kyovola nze bukyala wange namuyigiriza lusozi wikitegwako nga tetugenze buli wobeera ng'oweebakiriza mulokole ng'osinowaringa waliwo ekintu kyo kye bali mu kutwala. Ffe twalina nebba edda eri eno ensi gye tuli naye nga ffe tetusasula sente za kasasiro ye buli kirajja n'atwala kasasiro waffe yalowooza tajja kutuloga yali wanna mugabo kiraga ye dogoli tambulira mu kasasiro ate ffe twanyumirwa buli kumakya era ffe twala tumanyi nti kasasiro tetukyamusasula nemutega nakakamera Gaiki makasasiro namutega kamera ngaye just yes bakantu bwe kati mukyala ngaine emindi buli ekiro ngayana kimakasasiro sawanga 8 ayino kujja keberemu nenda kamera bwene gambalabona oli mukazi mukuru ndaba woswadde swadde je yakomanga kutuloga ate mukama neyongera kutuyimusa. Omanyi kati bano ba pastor mikwano jange bajja nezimotoka ne ba parking awo kati mugeto nga balabanga ono musajja lwaki yesibira wano abajja kumulaba bama motoka abajja babasabire kwegamba nka kimulumya obwongo ndoza twageza kubanga ali kumpi kutulizimbizo omutima aboluganda ebintu bino si byakusaaga. Mchala wange yasoka nakankana akati mwenda tulegera mukasiro mugamba olima tobikabira wange bayina enaku zino kati naye yafuka fande bezo biche namu bintu bino ebyokusaba olina kuba mugumu olina kuba kipinda nti anoba kikoze nja kusaba kiveewo naye oba ng'olimu okutiitiira ne wosaba tebikola oba ng'olimu okutya ng'olimu fiya. Bible egamba bweti kambayigiriza okusoma okusaba Yeremia 10:10 Yeremia 8:8 mpasimu yange mpa Bible yange tusomeko leero akubanga bayinza gamba pastor yerogoza nze nakwata dda muliro sikyayogera nga biri mukama yebazibe olwana olutalo bati balwana bwe batyo lutalo lugenda muki terubamu kukerebera ogambye ki terubamu kukerebera terubamu kubeera leze gabo kerebe sajjagwe
tugambye Yeremia Yeremia oliwa Yeremia amanyi Luganda uno wano munana tutandikirawo ku munana Yeremia 8 agamba bwati musanvu munana agamba bwotyo bwati tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya bwayogera Mukama Katonda tokola ki tobatyanga naye wafuka mutitiizi akantu kakona eyo wagulu ku baati bituuse batusindikidde amajini sekerera waliwo maama ekintu kyakola ki kyamulumbagana ye yaseka busesi n'aseka busesi ngasekera ki anti ngeri yakulwana lutalo kubanga kiri kibali kyagala akole ki anyige ati anyige yaseka busesi nekidduka nekimuvaako alo kyamala muvaako n'ateekayo nyimba za tendo tekyaddamu omulogo ayinza okusindikira ekintu nina omulenzi waliwo ebintu bye bwabwe byajjanga direct nekifuka omukazi nekyesiba nga ajati nekimukwata bwekiti nekimwambusa waggulu bwe yajja nemugamba kati kuva leero oyingidde no mu office yange obutiizitiizi bwejjeeko nemugamba kati leero tugenda kitugaabo babiri nti musumba kigenda kujja nemugambe nkirinze gweleka simu yo era twatiminga sawa nga 8 we kijira ekiro kyali kyakajja nange nekiwulira ku simu koto engamba okay olulako olwaleero ogudde mu buliro nguyita nayita omulira gero nakiyitamu ate nekiyitamu nagaba sokolwe nekikonkona engeri yekyabulamu tebategeera naye omwana yakisambagana ng'omusota bamulaba nga asambagana ne badduka ne bagulawo oluggi ne bamunyweza bantu nga 10 n'ekigoba n'ekikonkona ku mutwe n'enkyasa nekidduka tekyadda kyalina kijja buli lunaku nekimutuga nti gwoli bba wange ne bannaye kati bawo otuga mutuge tusekera kizibwaga kikuulira kyani kijje nze nkityako ebyo simanga mu musenze biki abo bajje sibalinaako buzibu ulira olw'omwenda lugambye bweti awo Mukama Katonda n'agolola omukono gwe n'akwata ku kamwa kange n'aŋŋamba nti ulira nkuwa ebigambo Katonda yakuwa ki ebigambo byonna oyogeranga buli lw'ogenda musaala obulawo olina okubulawo bulawo mwoyo wa Mukama oba Katonda yaba ayogera ekikulu gwe bw'oyogera bw'osaba osabira mu mubiri osaba otunula kusawa nakanje okusabira sawa 2 wetoloola saba obulire mu mwoyo oba okyasaba bwe nakirija sagambe kujjako mmere eyo bwe naawe ekitwe kifaananga kyataka olujja olwo mulaba atunulanga emmondo kweka naawe tomanyi mmondo wulira olunyiriri lw'ekumi lugamba bwe luti Katonda bw'ateeka ebigambo bye mu kamwa ke Katonda Bayibuli egamba Katonda w'eggye ekigambo w'eggye kitegeeza mulwanyi waki wa ntalo okitegeera Katonda mulanyi w'entalo wakwegattako olaba abagenge banna baali batambula nga eri waliyo enjala we badde eri bagenda kufa we batuula butuuzi era bagenda kufiirawo ne basalawo ne bagamba kati katulumbe mu nkambe z'abalabe we tuba bakufa tukole ki tufiireyo olutalo omwe bwetu bwe luba era we bagenda Katonda n'asitula ejje ly'eggulu bano baawulira ng'ejje nga ddene litambula bali ne bagamba ejje Katonda Basiriya bagamba Baisirayiri bapangisiza amagye kuva Egypt ne bakurukuuti oba basirikuuti mujja kisoma mwe mumanyi ejje bagenge ne bagenda ne bawangula olutalo ne bajjayo ebyokulya ne baleetera abantu abalamu
bali bababodde babasudde eri abengene bagenda mu lutalo ne bawangula leka gamba nti ndi munafu Bible gamba omunafu agambe nti ndi wachi w'amaanyi omulwadde agambe nti nkoze eki ndi mulamu omulema agambe nti tusobola kutambula omufu w'amaaso agambe nti ndaba kakati gwe maaso go g'omwoyo gali mafu kati gamba nti ndaba gajja kuzibuka ojja kulaba mu nsi y'omwoyo amen mu linnya lya Yesu ulira kano ke kasembayo leero nkutaddewo okuba n'obuyinza ku mawanga era ne ku bakabaka okusimbula nkutadde kuba mukulu eri amawanga era bwaki bwakabaka waliwo amawanga gali mu gavumenti ya sitaani waliwo obwakabaka obuli mu gavumenti yani ya sitaani Katonda akutadde okubeera omukulu waago obikulire obiteeke wansi leero okusimbula osobola kusimbula n'okumenya osobola kumenya okuzikiriza osobola kuzikiriza ebyo byonna bigambo bikolebwa mu lutalo byebyo bigambo byolina okukozesa ng'olwanyisa sitaani okusimbula okumenya okuzikiriza n'okuwamba bw'omaliriza ebyo ebiddako okuzimba n'okusimba byonna bigambo bya lutalo byonna bigambo byaki bya lutalo naye gwe Sekamate mukama okimanyi ezive waffe tuli baavu tulina n'ekirwadde kya sikosero tulina ekirwadde waliwo wa sikosero waliwo ekirwadde kyewaabwe gundi va mu kwenkerekejja situka ng'omulwanyi lwanira saawa emu tulabe oyo mulogo we wamwe wanakusobola sabe emu nga tozikiriza nga ria manda kasendere boosata genda mu mwoyo ababako mwoyo wa Mukama boogera ne mu nnimi kubanga buli bw'oyogera ennimi akamba nyo nga amaliriza ekyanalaba mugulu nti waliwo esaala egenda ng'essasi naye ate waliwo saala egenda ng'ekikompola topido omanje kikompola topido sio kikompola ky'omu mazzi ate waliwo saala egenda nga jambia kati wobeera mu nsi y'omwoyo zino esaala zibeera nga bimyanso wali olabyeko ebimyanso nga bikwatuka kati saala zimu ate zigenda nga payipo ebeera ng'omuliro sigamba nti buli lunaku saala ebeera nga payipo ne zibeera mu fomula olunaku lw'okusabya tusinziira ng'egyosabye olaba ekimyanso nkiringa ekimyanso naye nga kiri mu jambia ng'eyeewuja nga eri nga topido omanyi topido gano gazinga ganene gano nga n'emizimu gigamba muveeyo nga givaayo ne guyitawo gwe ensi y'omwoyo va mu kuzannya va mu kuzanyira mu bulamu bwo gundi gwe Sekamate oli awo owesibidde weka akamu ako ke kagenda akusumulula awo wooli esaala n'ebigambo byogenda akozesa bye bigenda kujjawo wooli mu maziga g'okaaba abaana bange wano musumba bamenye omutima lwaki oguteekayo toteekayo omutima gwo teekayo ekigere awo obulenzirenzi buli ku Facebook buli ku WhatsApp bukumanyira ati bwakiri obulumi bw'ekigere tusinga bwa mutima teekayo ekigere oba teekayo gaadi bwoti otunulire kitufa njagala oba ayina byanjagalamu okitegeera oliega mubamenya malayika mitima gwe najja okojja mutima lwaki oguwa omuntu akumenye omutima gwo ogukutte omanyi sitaana ayina ebigambo ebiwomerezaawo eringa kwinini waliwo meze kwinini nze namumiranga nga akawomera nga tekanagenda nakola nkoli naye muganda wange kati muganda wange yetakimanyi kasoke nune akawoma bwe kagwayo owuliranga ofa mama namugamba geza nemboko ngeri wali yamugamba geza okazi ojja kundaba obadde oli mukanu nange owomerwa
banaye mukama bampeera omukisa tujja tandikirawo ku lutalo lw'omwoyo nga tonava ku nsonga eyo y'abawala nenjoga nawulidde hansokola ennaku zino oli wagamba mbu naye tugeze linnya ki Richard nakuwa omutima gwange n'ogumenya agamba nzisakusaba ku mutima omutima guwe Yesu nze njagala kabina yes wanda eno nayo generation gye tuyingidde omutima guwani Yesu nze njagala wa kabina ate wava kuwa kabina njagala wantumbwe ate ate wava ku ntumbwe anti buli gyagala ngamba njagala mweru gwange omutima gwe Yesu nze njagala mweru nsagala mutima gwo kyakwekwasa kiri awo ye yatwala obweru bwe kyokka gwe wagenda muwa omutima yagala bweru gwe wamuwa omutima Expo TV gwe mukutu kwe tubadde musomera tusomesa ku ngeri tuyinza okulwanamu spiritual warfare abasinga tuyingira mu ssaala naye maama tugenda balwakuba bali mu kusaba nenkangeri ensabeko nabo n'ogenda n'otuuka wali gwe n'osirikira n'abakulira banno nga basaba banno bafuna ebyamagero ng'olyawo onzijukiza abamu baagala kuyambibwa kubanga waliwo olutalo lwetolina kuyingira wekka kusinziira ku levo y'emisambo oba mizimu gyogenda akola ki kulumbagana yes kati kyovula abaffe bamu bajja ku ofisi yaffe ne tugenda ne tubyokya olwo omuntu betaaga okuyambibwako mu ntalo zaabwe nga tasobola kumalako yekka yes so kyandibadde kirungi bwe tuba nga tukunganya kati nga ku byoto eyo tugamba nti kati fena tusooka tusabire ku Edward tusabire ku Dani ffe tubikola tusabe muntu ku muntu paka fena tuggwayo naddala ddala abantu baffe b'omunda bakimanyi ffe tukikola mu spiritual purpose era tubasabira ekyo kyomulina okuba nga mukimanyi by the way tulina crusade egenda maaso wagira crusade eno tomaliza sente mu Christmas giwe mama muwe taata muwe basanyuka nnyo ng'obawadde n'abaana bambaze naye ne sente za Katonda nazo zireete kubanga bino byakuggwawo ebintu by'ensi byonna biriggwawo naye ekigambo kya Katonda terikikola ki tekiriggwawo gy'okoma kuteeka kusevinga mu ggulu n'otasevingira wano waliwo ekune be emese ebiyenje ebiki n'ebirala biki ebiriwa ebikola kyebirya sente mususu buno musonso buno Bukampala city whatever busite boni buyingira ne muntebe ne musonso ne butuula kakati eri mu ggulu tebiriyo ebyo bintu biringa ebyo Bible byeyogerako giba mizimu n'emisambwa mwe mulowooza Bible eba ebikirirako luba lugero so tereka sente yo eri mu ggulu ng'owagira crusade eno crusade tugenda ya 6 spiritual purpose enamba gye tusabirako era gyosobola kukozesaako bamu bangambye ate wetubanga tuli eno wala osobola kukozesa send wave Mugisa Edward Mugisa Simugisha yes abula Mugisa Edward send wave then wali ku mobile eri +256 746 18 22 41 mukama banjagalire twesange mu spiritual purpose amina tugenda kubanga tosuka olunaku lwaleero tugenda kukomaawo tubaagala nnyo Expo TV to the world.